Oli ku There is Still Hope, channel y'essuubi. Yonna gy'owangalira tukwagala nnyo. Gwali ku mukuto gwa There is Still Hope. Aye ne ku mikutu emirala gyonna weebale kuba ng'otugoberera. Kalango waliwo wano channels oba yaga obuulira enjiri munange osobola okuba nga weetwalira channels zino ate n'obuulira enjiri ya Mukama waffe. Mu ofiisi mw'otuula osobola okubeeramu ng'ate obuulira enjiri. So oba weetaaga zino channel jangu mu inbox yange. Waliwo ey'Oluzungu n'ey'Oluganda tukuwe ate naawe osobola okuba ng'oyongerayo omulimu gwa Mukama waffe Yesu Kristo. Kale olunaku olwaleero nabadde ndaba akatambi ka Omusumba Twaha Muzira nga asaba abantu mwina okwetoloola eggwanga okuba nga mwegayirira ku lw'Omusumba Tom. Kati ogenda lwaki atugamba naye ye yabadde n'ensonga ze era ensonga ezo azikuwadde mu kavidiyo akampimpi kalinga kaddakiika emu ku bbiri. Ndowooza njagala okawulirize bulungi. Asabye abo abasobola takase talagidde. Manyi waliwo okulagira n'okusaba. He has requested mwe mwenna nga musobola okuyimirira ku lw'Omusumba Tom Mugerwa, muyimirire naye mu kusaba, mu kwegayirira ne mu kutakabana. Let our request be made known to God. Let us pray for our brothers. Let our supplication be known. Kakati ne Musumba Twaha agamba waliyo obulumbaganyi Sitaani bw'ateeka oba bw'alimu wakati eri Omusumba Tom. Mu bigambo bye agamba yono omusumba mu ggwanga Uganda eyateekebwako okubikkulirwa okw'amaanyi ag'ekizikiza. Ti Mukama yamuwa okubikkulirwa ki Sitaani kyali n'akitegeerera ddala. Kati Sitaani bw'amulwanyisa tayagalira ddala agezezzaako wadde mbw alemereddwa naye era Sitaani bw'omumanyi. He doesn't give up. He keeps on what? Trying. Yaga owuliriza Omusumba Twaha Muzira simanyi oba okkanya naye oba tokkanya naye. Oba tokkanya naye tewali buzibu. Oba okkanya naye omwoyo wa Mukama akuluŋŋamye ate osobola okuba nga ate okola ekyetaagisa. Mu ddakiika zijja kuba 2 nzije tutemeeteme ensonga zino tutegeere lwaki Musumba ate alese okusaba okwo eri ekkanisa. In this place, bw'oba osaba okwegayirira when you're okw'amaanyi deep intercession, weegayirira olwa Musumba Tom Mugerwa ow'Emutundwe. intercede for Pastor Tom Mukama Mugerwa, ayongere omunyweza for God to bw'ati. strengthen him. Ye musajja mu Kampala He's the man mu in Kampala, Uganda in Uganda, eyakkako okubikkulirwa who got the revelation kw'amaanyi g'ekizikiza, of the power of amaanyi darkness, g'emizimu the emibi. power of evil spirits. Era wawulidde we baamugolokokeddeko. You heard how they are persecuting him now. N'ekyansanyusiza yagambye But God, he said, sigenda kuzikiza, I will not receive this. ngenda kubikkula I'm going to reveal obwerere bwa Setaani n'emizimu gye. the futility of Tugenda evil. kusomesa nga bwe tutasomesangako. We're going to teach like never before. Tubikkule Setaani, And reveal tuyimirire, Stand. tumuteeke ku ttaka. Put him down. Tetuli wano abooluganda kusinza mizimu, We're not here to worship naye people, tulina oyegereza abantu abatagimanyi but obubi we must bwagyo. teach people who don't know their futility Tugikole and strike oba them. waliwo abagibikkirira, If there are ffe people tugenda covered, gibikkula bibikkuzi. we are going to open Tugikole them and strike them. tugiwangule mu linnya erya Yesu. Overcome them in the name of Jesus. Haleluya. Amen. Musabire omusajja oyo, Pray for that man. mumusabire. Pray for the dear man. Haleluya. Amen. Nga tumaliriza, As we finish, ekkanisa liringa ddwaliro. the church is like a hospital. A hospital. Abapya bayingira New abatalina people kye come bamanyi, in who don't know anything. ne tulumbagana emizimu egye baliko, We confront ne demons on them. tugiteeka ku ttaka ne bavaawo nga Pull baddembe. them down, they go liberated. Bano bafuluma, bano bayingira. Others go out and others come in. Tulina amakanisa agamu We have some churches. nga go Naye bazibwe. Kaakati byawandiikibwa bingi ebitugamba okuba nga tusabira bannaffe, tuyimbira wamu ne bannaffe mu kusaba. Abagalatiya 6:2, Abaefeso 6:18,
Thessalonika ekisooka 5:25, Ebbulaniya 13:18, Abaefeso 6:19, ate ne 2 Thessalonians 3:1. Bingi ebyawandiikibwa naawe bimu by'omanyi. Omanyizibu kye tulina nti ffe tumanyi abasumba abo bo baamala. Abasumba baamala. Omusumba kati ki ekiyinza omuyuguumya kubanga era ffe gye tuddukira. Omusumba teyeetaaga kusabira. Let me tell you, bw'aba nga waliyo abantu abeetaaga okuba nga ate tuyimirira nabo mu kusaala ne mu bintu ebirala, be basumba. Bye bayitamu binene, bye balumba binene, bye batankuula binene. Sitaani si musanyufu. Olaba abonyaabonya gwe atalina kyakoze kiri awo kati ate oli. So emitego mingi gy'abateze, abamu ne bakomekeza bambi nga bagiguddemu. Abalala Mukama akyakoze eki? Akyabawaaniridde, akyabawadde ekisa. Era twebaza Mukama olw'ekyo. So bambi abasumba bano bingi ebibatankuula, bingi ebibaagala okuba nga bibayuzaayuza, beetaaga okuyimirira nabo. Bayibuli era ekiro kyogerako nti we must stand for one another. Tulina okusabiragana ffekka. Ekitegedde? Kakati obutambi bungi okwo ku social media, Mutumba Bamulumba lwaki abuulira enjiri ya mizimu kawuula. Naye w'owuliza enjiri ye, ebintu bingi by'asomesa. Asomesa kusonyiwa, kwenenya, biki. Naye abantu bakwatamu kawuula yekka. I don't know why. Lwaki bakwatamu ekyo. Ayinza okuba they have their specific reasons. Balina ensonga zaabwe enkusike nga bo. Naye asomesa ebintu eby'enjawulo by the way. Asomesa bintu lwakuba nti buli omu alina main call. Nga Musumba Twaha bw'akugambye nti ono ye Mukama yamuwa ekisa eky'okuba ng'abikkula obuziba bw'omubi. Amwanika. Amwanika n'amwanula, n'amwanika n'amwanula, n'amukunkumula, n'amusensebula. Okitegedde? So bambi asabye okuba nga asabirwa, muyimirire naye. Muyimirire naye mu ssaala. Kubanga omulabe ye tatudde. Mulabe alina mbu baakozesa bayimirire eyo ne bagamba oyo asomesa mizimu. Tumanyi asomesa misambwa. Oyo wasimanyi kino. Oyo wa kino. Ayinza okuba nga asirika kubanga ekyo kyakulwanyisa ki. Ne bambi naye ng'omuntu abiwulira. Okitegedde? Abiwulira. Wadde atera obbireka awo tabiwa nnyo ki? Tabiwa nnyo ate budde. Niyirira ng'omuntu naawe okimanyi. Naweereza abayoga ne minisitule yennyini ekifaananyi kye baba bakola ki? Kye baba bagisiiga. So bangi bavuddeyo, buli omu naawe ndowooza ye. Naddala ebiro bino bizibu, buli omu alina okubikkulirwa. Buli omu alaba mu mwoyo. Okitegedde? Kati ebiseera bye tulimu byo bizibu. Kati kisinziira gw'awulira, gw'alina okusengeka. Jamiru bayagala bituufu oba nedda? Gundi bayagala bituufu oba nedda? Biba bituufu ku mutendera ki? Bweba nga byonna si bituufu, gyamu ebituufu. Tali bituufu okole ki? Obireke. Naye kati guno omulembe jjukira gwe mulembe ogutasaba, mulembe ogwakyawa Katonda, ogumwagalako ebibye. Mulembe ogwawaba, perverted. Kati muzibu nnyo. Gugenda na buli kize, buli doctrine ejja gw'ogutwala butwazi. Kati guba mwangu gwa kulimba. Omuntu asobola okujja n'ekintu kitali kituufu n'akizimba, omulembe guno ne gukola ki? Ne gukkiriza. Ne gukitwala. Why? Nti guli so diluted in the word of God. Omulembe guba nga tegulina budde bwa Katonda. Nga omulembe tegusoma kigambo. Gwagala bagusomera obusomesi. Then ogwo omulembe gubeera so deadly and dangerous. Guba mubi, guba muzibu ate nga gwo gwennyini kizibu. Okitegedde? So balayo okwo okusaba
kwa musumba Twaha Kagabo, not Kagabo, Twaha Muzira asabye mwenna abakkiriza toloola ensi yonna. Woba okiwulidde ate kati atusibako, naffe tulina ebyokusabira n'okusiibira, naffe tulina abasumba baffe atatugamba wowe. Is not a must if you are convicted by the Spirit of God. Wabanga omwoyo wa Mukama akitadde mu ggwe ng'okiwulidde obanga wakiraba nadda, then ayimirira. Togamba oyo omusajja oyo aludde mu buweereza naawe teri kyatamanyi, oyo obuweereza abumanyi, is strong. Kakuba Sitaani talina gwatya, Sitaani taliko bya strong, taliko simanyi maze myaka 4 mu buweereza, yalumba bulumbi. Okitegedde? Alumba kakati bw'obanga okiwulira, yimirira. Buuza Mukama lwaki oyimirira, tomala gayimirira buyimirizi. Naye abalokole tubuukira etokota, tomanyi nagyekomekkereza, naffe tubuukira buki? Tubuukira bubuukiza etokota. So bwebwo obubaka okuva omusumba Twaha Muzira okuva mu fire, is it bagita fire what? Firewall Ministries, fire what? Nga ate abuulira ki? Abakkiriza. Kyo kyayogedde kiri bibiriko ky'okuba nga ate tusabirigana ffekka, tuyimirira ffekka na ffekka. Ate tuyiga okuba nga tuyimirira n'abaweereza. Tolaba muntu ng'aweereza n'olowooza oyo ye tasobola ggwa, Sitaani tamusobola. Nedda. Ate abo bayagalira ddala, abo balinako nnyo n'obusungu. Kuba manyi wakozesa oyo era, tugeze nga musumba Tom, omanyi abali emabega, abamugoberera, abawuliriza, abategedde Kristo okuyita mu ye. Sitaani n'amala n'amukozesa ovulugu emuweeti, ng'omanyi emyoyo Sitaani gy'ayinza okwaniriza. Miyitirivu nnyo. So naddala nze njala kukubiriza abaweereza n'amakanisa baneemuggulewo social medias. Obulimba buli ku social media bukunakuna, bulina ne power bank, tebuzikira. Ate mwe abalinnyonnyodde amazima ne muyiwa amazzi mu bulimba, kale mu social media za Sitaani. Muve ku social media ya WhatsApp, Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, ezo social media za Sitaani. Sitaani tewali kyali atonze, ebintu byonna abiripira bulippizi, abyekwatako n'ayagala okulaga ownership gy'atalina. Bali mudde ku social media. Yensibuko kati ey'okusaanyizibwawo kw'omwana w'omuntu mu biro bino. Obulimba buli kuno, bukunakuna buti. Naye mwe abalivuddeyo ne mubako bye mutangaaza, muli eyo musirise. So I encourage each church that mube ne social media handles. Omanyi social media oba oyogera n'abantu bayitirivu, kyaki oyinza okuba ng'olina abantu 3 abali awo boolabako, naye ng'ate oba ng'oli ku social media oyinza okuba oyogera n'akakadde k'abantu nga tomanyi, oba abantu 100 nga gwe tomanyi. So kanisa tugulewo social media ate tuzikozese bulungi. Manyi social media naye erina amasannyalaze gaayo. Church administration eri physical yanjawulo nnyo ne church administration ya online. In online nzibumukko, ndalamukko, era oba oze tonywedde ekukuba obutaddira ddala ngulu. So nekimanyi Mukama ajja kuba nga akola ki? Abaluŋŋamya. So nziramu bagamba weetaaga oweereza online, weetaaga channel ya YouTube, ya Luganda, ya Luzungu, ate no ng'eriko ku bantu abawera bale channel weeri. Leka kwekwasa ate nze mukama wange nali saagenda ku street, ate nze nalina ensonyi asaayebera mu kamera.
Sababulira enjiri bonna nti balaga feesi zaabwe. Sobola okusala bukilipusi bw'abantu b'owulidde nti bano bakulembeddwa Omwoyo wa Katonda mu kwogera ebigambo bye boogedde. N'otemayo kaddakiika ku 10 dakika 5 n'okateekayo ku mukutu ne katambula. So kajja kusisinkana oyo abadde aweddemu essuubi. Kajja kusisinkana oyo abadde yeetaaga obubaka obwo mu kaseera ako. Abuwulirize ate asobole okuba nga emmeeme ye ewummula oba nga akkiriza Kristo ne yeetwalira obulokozi. Gumanyi engule ebeekulindiridde? Ogimanyi? Kino buze Daniel. Abalireeta abangi mu butuukirivu balyakayakananga munye. Ati kino kye kirungi ekisanyusa maaso ga Katonda. Okubanga ayagala abantu bonna okola ki? Okulokoka n'okutegeera amazima. So abantu tebasobola lokoka nga teri ababuulidde enjiri. Kati ate abantu abamu amakanisa baagakoowa. Abantu abalala kizibu basisinkana ba ofiisi makalina motoka. Katugera musangawo. Naye ate ng'alina obudde bw'essimu. Akavidiyo kasobola omutuukako. But let us use whatever God has given us to preach the gospel. Tukozese kyonna Katonda kyatuwadde tubuulire enjiri. Tukozese buli kimu, buli ekyetaagisa okubanga buli method eri available and godly okubanga tusobola gikozesa obuulire enjiri. Let us use that opportunity. YouTube nze byakuza kati eyo yiyo yakula. Yangu tujikuwe. You can preach the gospel. Oli awo bakeba status zo kuliko beyambudde, kuliko bewemudde, kuliko bamenyedde mayumba, si kibi naye ekyo sasanya nnaku njereere. Teekako bwemenyedde abayumba batereko n'ebyawandiikibwa. Newankubadde oyita mu muliro anaabanga naawe. Tiri by'oteekako birimu magezi oba bireeta meaning omuntu okuba nga ate asembuza Kristo. So jangu tukuwa omukutu weguli available. Olagama ate manyi baba balima mu YouTube eriko ssente. Jangu njikuwe. Oyitewo emyaka 2 nkugamba ompoleyo obukadde 2 olabe. Tekuli ibyo YouTube esasula bana abakole my videos n'izobwa Katonda tezitambula. Nyaba bakola ebyensi kuwemula kunama twala tugenda abo bafuna ssente. Yesu okugamba bafuna ssente. So oboze ku YouTube ku social media ngombozo kola ko ssente. Ng'oyita mu njiri y'obwa Katonda ezo zikulemi teziriyo bivenako. Yangu ng'olina kigendererwa kya kubuulira njiri. Ebya byonna ojja bisangira eyo. We bijja fine, we bitajja well and good. Okitegedde? So yangu ofuna omukutu ogwo ate osobola okuba nga okola ki? Obuulira enjiri. Mukama nkwebaza kuba buli sekino omwalaba kitiibwa kyo n'amateendo. Mwoyo Mutukuvu jangu ofuge okuyita mu Kristo Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Amiina. Gamba Yesu kwebaza olw'obulamu bwange mbukuwa olwera omulokozi era Mukama waabo. Saasira obutali butuukirivu bwange naze n'omusaayi gwo ntukuze okuyita mu Kristo Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Amiina era amiina ddala. Kale kanetwolemuko katono nnyo wenkomawo bingi byenjagala kuba nga ate twogerako wano mu Kristo Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Shalom. Webale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. osobola n'otufuna ku email eya tshitv74@gmail.com. eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.